abantu balina ebibaluma tobiricognizinga abanoga abalina ebibaluma bye batwala very important by the way. Teri muntu agenda kujja mu concert yakuwagire ng'omwana we talina fees. Teri muntu agenda kujja ku concert yakuwagire nga abantu twabagoba wali mu Nema. Abantu bagoba mu Ntobazi, amafactory gali mu Ntobazi. That contradiction. If buli omu ave mu Ntobazi, if it is a law, if it is a law, let everybody live wetlands. Negende Munyonyo abagagga bali mu kuzimba mu Ntobazi. Ate bano mu bagoba abanako. Ebyo bye biruma abantu ebyo. The law should be universal. Etteeka lina kubanga likola buli wamu. Not selective. Kati mutegeke concert ku busungu buno. Ekyo kuli abayimbi mulidde nnyo sente za government. Bw'oba ogeze wa President 7 n'akuwa. Ng'oli bulungi abayimbi muli bagagga on taxpayers money. Nawe kakkana mugambe naye bannange government yampadde sente. Kati bano ba ordinary people kambaleke. There is a lot of money. Ba promoter bafunye abayimbi mufuna abantu mwesonyiwe. Bw'oba olidde ku sente ya government kakkana. Abantu tubesonyiwemu. Mr. John yandidde sente ya government. Ondabayo mu parish model. Can I go to parish model? Mbunonya million yemo. I have got government money. Big money by the way. Abantu nembesonyiwa. Kati ebyo parish model siri nyayo. Bannanga abayimbi mwesonyiwe ku bantu. Gwe muba mulidde ku sente ya government. Nemuzimba ku mayumba. Abamu motoka muvuga nene. Abantu bali bubi mbaleke. Let us not force people to watch us by force. Negwe mbere eri mu Uganda gwe togiraba. The people are not happy. Gwe yagala kulaba Uganda. Linda sawa 12 olaba abantu abatambuza ebigere okufuluma Kampala. Every day people are moving on foot. Batambuza bigere omutaina na 10 lumoza waka. But you think that one is happy? Temwogera nga batali mu Uganda. Let us not talk as if tubeera mu America. We should recognize that there are people who need help. Financially, economically, they are there.